Mugenda awo ku mwana omuwala oba bonna abatugabe bana bawala nze bonna nkuba bukubi omwana omuwala omulaba yes abaana bali eyo balemeddwa obufumbo balemeddwa emikwano olinaga yino yantama abeera awunya tebeyonja exactly omwana omuwala olowooza omwana omuwala okusingira ddala yali eyonjezza atya omwana ow'obuwala tagenda kutandika kweyonja nga gwe maama wamuzaala teweeyonja nkiddamu omwana kyali kireflectinga nnyo nze maama kyendi kati tusookere ku bamaama maama wenna gy'oli byokola ewaka mu bwongo obwo kimanye nti yo the first role model y'omwana wo omwana omuwala ono exactly kati gwe ovudde ewaka ozze okuzaala wenna ojeberedde bwoti mbulwakuba abasawo gye bali okujiberera otegeeza wenna wansonyi nja biddamu nze nno bannaye ndi musawo yes you come to the hospital teweefuddeeko okuva ku kapanti k'oteese munda byonna nga bifaana kisiimuula byonna kisiimula kino ekisiimula wansi a rag and you expect omusawo okwoleza ekyogamba abasawo bano abagamba ti no waye genda erinze sijja kukolako some of them is because tebamanyi kiwumbawumba you know wenkikugamba nenkukabukira ekijiko kiba kijiko yes naye mukaama nzija nenkugamba mwana bwaguga nga togifaako mukaama nga neiba tawulidde nenkugamba maama kiki kino oba onyiiga nonyiga naye nga nkoze nki naye sigamba gundi oli wagugundi semberawo oli nengamba maama bwaguga yaffe okozesa ki kiki kyo badde oyogera mugamba genda okozese ku gundi bweti nsooka nenkubuuza abakyala abantu tubajajinga ayinza okuba nga yabyagala oba ayinza okuba nga takimanyi kati awo wentandikira health education toko yange awo nekugamba munnange ebintu bino woba ozaala bisala omwana omutwe ebintu bino woba ozaala nga bibeeramu infection egenda omwana ku maaso nawe nomanyi obubi bwakyo kati ogenda okuva mu ddwaliro ng'okitegedde awo nenkuyamba nenkutereeza bayithawe tubatereeza teri mwana wange nakusoma busawo ekyo nkiddamu ate lwaki buli omulimu mubi nnyo naawe mubi nnyo mpozi ng'osomebwa specialist atuuka n'agamba obugambi gwekola kino gwekola kino gwekola kino naye ng'ogenda kutuuka ku mulwadde mwennyini oyo omwana saagala abeeremu oh my god eriyo omulwadde ajja nga ali biased just nga yamanyi buli musawo muki mubi omanyi nga batukwano tukuba empi enzo obusawo saali busobodde batukuba naye lwakuba nti ffe tusirika ekyaffe tosobola kufuna wawe nogamba bankubya oluyiyo no naye omukyala mukuba oluyi paka ku mawulire omusawo yakoze eki yankubye so nze ngamba abaana bange twala kyoyagala naye nga tosomye eki it is hell so omuzaala ono ajje tuli ku mukyala azze maama tumusanyukira ne mugamba maama olwobajja n'olumu nga tanabye na bigere ne tutandikirawo ogwaffe ne tugenda ku bwaguga yaffe ne kumala okumukebera nga yenna awunya bwati n'ogamba maama ekinaabiro kikiri n'agamba sirina maanyi n'onaazaako awasaana n'oterezaako tetunaaza yenna bambi tunaazaako omwana wanaayita I can't tell abamu bagamba nze wenfuna olubuto nzikyawa amazzi nze wenfuna olubuto saagala kwetereeza byonna babyogera but please abasawo tuli bantu kino ngenda kyogerera mu kamera tuli bantu muleka ate tuvuga nnyo paka ku kisenge weeyonje bannange omuntu omuyonje asanyusa buli omu era kyova olaba abamu tugamba baatulekawo naye ng'ensonga yakulesawo gimanyi nga bukyafu teri muntu anyumirwa kintu kiwunya bubi tetaliyo kadi odwat ne kagana kati maama ono bwabanga tusoose mu health educating mu ddwaliro n'amanya bulungi nti obuyonjo nti omukyala at least after woba n'enviiri ennyingi nga zino ezange bweziti at least every after 2 days yisaako kasheva muki mu ampiti omukyala tabeera nga talina ka deodorant bannaye muleke kuwunyira bannammwe n'otuula mu taxi omuntu n'agira bwati n'ofa ate bamubagamba zibabutula kozesa ekitakubutula kozesa ebbombo omusajja yatugamba dda muwunya he was right
mulekero tuwunyira bannange naye ngenda kiddamu kozesa ebbombo oba ziri zikubutula you know naye nga we want you to be clean you know kosa cardiodrant yes cardiodrant eriyo na bwenkumi 2-3 owunya bulungi kati gwe maama gwonna ategeera nti obuyonjo bwetaagisa nti era nika omanyi ngeri abakyala babeera ne nika omwaka mulamba nga tagikyusa kati nga abaina ya cotton musawo wasiwasiwa musawo wasiwasi naye nga nika amaze omwaka mulamba tagikyusa wadde oba mwavu otya bannange enika ez'olukumi enika ey'olukumi nekulema oggula ffe ng'abasawo tugamba ekinene nnyo myezi 6 nika gisuule ekinene nnyo myezi 6 nika gisuule siyo kikozesa mwaka mulamba kyekyalimu ayinza tukalamba kyalimu nedda nnyabo ennika eyo bulijjo ekomukaddiwa jjukira ffe abakyala tubeera ne infections buli saawa eri abo n'ofuna ebiza ebikufuluma biki kati empale eyo ennika ate tulina kupala mpale za cotton it is good n'ogikola ki n'ogi-ayaninga naye eriyo omukyala ngaokuva luyajja nika ku dduuka yes cotton nika bw'obanga olina nga ofuna ebyo itching nika ogigololamuko wakati tuula mu munnyo amazzi agalimu omunnyo omanyi otandika okusiiba wansi kitegeeza nti pH yo eri wansi ate nga Katonda yatonda wansi walina kuba acidic kati wotuulako mu mazzi agalimu omunnyo you boost the acidity nobeera naye nkugambye enfuna amasimu buli lunaku agasukwa 1000 ag'okusiibwa wansi naye wotuuza omukyala n'omugamba munnaye empale wakajambala baba sijjukira maama tujjukire nga bakwano bale bagyongeza wakyali eyo 1000 gyeziri mukwano yes kati n'ekirala ku bakyala kyengenda obbagamba tusenye ku mannyo tusenye bannaye mutugamba mbu kiki temumanyi kusenya I'm telling you eriyo omukyala amala omwaka omulamba si bonna naye abamu eriyo omukyala amala omwaka omulamba nga tayisa kasenya ku lulimi mbu buli lwateekako akasenya asesema nze bano benkugamba mbalaba maama najanga oh my god nga coating yonna kati oba gwe mwennyini olulimi luliko kileya bwe kiti kati ate omwana gogenda ozaala tebamanyi kusenya alina toothpaste alina toothbrush naye ng'okusenya kwennyini tebakola ki tebakumanyi ate abamu basenyako wano ennyama emmere n'ebeera eno eya Christmas ne Christmas eno nayongerako n'eri eno kati abalina kusenya atya ogw'omusomo munene we need a model naye nga kangu okubagulirako amangu wano tetusenya tuti tusenya ine sacula n'ogenda paka kulinnya erisembayo n'odda wano n'oyingiza ne munda omanyi nga ne ku paleti eno waggulu tusenyayo eno waggulu eno ne ku lulimi n'osenyako n'eno bw'otyo wenna paka kulinnya eno erisemberayo ddala kati womala okusenya bw'otyo n'oddamu bw'oti lwaki mu nnyama muno mu gaamu muyinza okuba mwagenzeemu kooki kati wogenda bw'otyo ogijjayo okitegeera naye sikusenya olulimi n'olusenya bulungi nnyo ne lubeera lwa pink olulimi lwe si lwa pink oba tomanyi kusenya asenya emirundi emika twice ekitone nnyo naye nga at least every after meal naye omunafrikaani bwomugamba every after meal oba omuvumye emirundi ebiri gimala kati mala okulya emmere ate nsenye so at least twice kumakya then ng'ogenda okwebaka towebaka na mmere evunze mu kamwa ate abamu muli bafumbo nodde ng'onogamba honey morning bannaye n'agwa n'eri n'akolapsinga ng'alinga akamesa akavundu tusenye nga tugenda okwebaka emeso manyi webawunya n'aleeta omumwa okukuba peeke n'owunga kisiza mu mutwaliri oh my god yes ate bannaye bw'oba olina omukyala awunya mukamu ate kiri abasajja tesijja kubayo nnyo abali kuno bo tebawunya naye abalala bawunya atamwa bawunya ebigere abasajja nasangako omuntu awunya ekigere naye mbiwulira obagambanga obakubanga akaama nti musawo yaŋŋamba kaketako nazo ekigere okuwunya kukomaawo lwennyini n'ekigere okuwunya mami kivaawo kize fungal infection ate bukyafu bw'obeera n'obukyafu then ekigere kitandika okukola ki okuwunya nga akakawuka kazze ako ka fungal infection kati bw'oba okikayina ketako nazo katyubu kokka ng'osiigamu nga namwe abakyala abali eyo ng'owunya ebigere oba owunya enkwawa kalungi nnyo ebigere birungi naye nga biwunya ketako nazo kalungi katta akawuka ako yes ne bitaddiramu ddala kuwunya tis an infection
abasinga tebamanyi agamba ddaga simanyi kika kyonna kiwunya ebigere kwe bakulabira nti oli bwakika ekyo infection ate oba mukyafu obukyafu bwe bwaleeta okuwunya ebigere era kireta kuba nnyo ba students naye omusajja omukulu ng'oli eyo ng'owunya ebikaboni mugeresebo oli mulwadde oli mulwadde najja gakola ng'otunula eri naye banaye abakyala baguma nedda kati abakyala ng'omuyina bw'okagula obeera ng'omu masaagi ng'ebigere kumba osiigamu ddagala ate n'abaana agendawo nsajja wendayo omugenzi kweyagalayagalamu sente ye wagiridde ng'awunya ekigere todduke omuteekako ppiro ku bigere n'owulira kati omwana omuwala tukyali ku mwana muwala asenyiza amannyo empayi tuzirabye omwana omuwala at least every after 2 days let her shave 2 days yes 2 that's why mu bathroom temubula busheva yisaamuko ate wookimanyira you're very okay 2 days abalina enviiri ennyingi bwe ziti 2 days omutunta guba guzze yes kati ekirala kyenjagala okumanya n'abalabi kye baagala okumanya waliwo kye tuyita omanyi vit ezo ziba zi tubes ziba ze tukozesa abamu bunisa bwani obuntu obwo si bulungi si bulungi bukaddiya mangu ennyama olebera yes erebera awo ndo tadivise okakozesa waliwo yakateekamu n'akeerabira ennyama neevaako okitegeera it is not anti nolaba neebuzibu obuli kukyeba nti abamu ebaleeta ebisuko ebigundi ebibeera nga like biba bize nga omanyi ng'osaze omubiri nedda mukwano after immediately apply a lemon tebujja tobimanyi niimu buniimu bweti niimu wokayisaamu bwoti ng'omaze okushevinga tebujja so omwana omuwala ali eyo kitegere naku 2 yisaako mu ampiti ate bw'oba nga toyagala kushevinga mulekere okwambala sleeveless nobeera mu group ate baagala okuwanika enkwawo abo nga ya black aloleera nga ya black eno yonna oba ekyo si kibi nakyo kibi nebe nga gwe nayo n'oli mweru naye nga yo wano nakyo era kibi bagule ku scrub tuswala tuguze ebizigo tweyotusiza bagule ku scrub tuswala awo yangamba nti nekino kankikubuzi ng'ejo oli musawo nti abaana abeeyerusa bali ku kizigo bagenda kunvuma nga bwe banvuma kukola ebigundi first and foremost this skin gyolaba melanin eno ne munnaffe ono atudde okumpi atwegomba eno gyola yes eno melanin eno it protects you from very many infections buli lwozanyira ku kakala kano nnyaba oli eyo oyita endwadde ennene ennyo nga bw'okiwulira kansa mutegeere nti anytime era oba oyagala okakasa nti abeeyerusa bafuna kansa janguwa ne mulago mu cancer institute mu skin olunaku lwa skin ojja olabe okweyerusa first of all oluzinga gundi melanin gwakugwamu bw'ojja mu ddwaliro nno maama wadde ozadde buzaazi okusindika omwana oyulika bulere bwoti ate nga weerusiza eno poziwa beeyerusa buli wamu basigawo ebizigo abo baleke n'obaleka beeyambula bwe bati n'asigala butte n'asooka yeekuwa okuva wano paka ku kagere ekitegeeza sirina paati gyendese enviiri naye nagwe yalisizeeko maama ndowooza bana abamu nejiiki bweruka naki kati munnaye w'otandika okwerusa bw'otyo newomusekendera mu mubiri you become cold yes era balaba musawo omusajja ngamba mbu nnyogoga ennaku zino musawo kizigo ebizigo bibi nnyo bafuna kansa wa skin we tuba tubalongosezza nga tugenze mu theatre okuba operatinga tebahealinga mangu lwaki bajjako kano akawonyesa omuntu this skin is destroyed anti bagamba nti ekizigo kirina engeri kikunyiririza banyirire ate n'ekirala bamaama bayuwika windows myaka 35 nga nsinga nze 45 bayuyika windows omulundi ogu omuntu eyerusa mama era mwenna abali eyo obanga omanyi nti tonneeyerusa togeza mpozi nga totya bukadde bayuyika embugubugu zino ne bayuyika ate nga bwobalaba wano mu feesi wonna paka
wonna utazika roka ne anyumiza gwakoowa nawe misawo yagatuka ku kizigo lwakuba toli musawo ffe tubalaba kizigo tekiviikako kale obeerawo nanga tofaananika ate nno bannange anti omanyi bwemuba abawala abatototo oli akulaba hani n'akwaya ssente kati wotuuka mu myaka nammu baba tebakyakulaba n'alyoka afaanana nga Layani Leopard nga mama wano wa black wano wa yellow wano wa red wano wa green n'ogamba ki kino nganti abamu wange ebizigo tebakyamuwa wanti waliwo agamba nti waliwo ekizigo era bajjeregga ku mitimbagano nti oyo akozesa buzigo bwa 13 naye waliyo abali ku mpiso sweetheart waliwo be bagala ne bafumba sweetheart okumanyanga that is being stupid sorry to say okufumba okweyirusa na biki lwaki abazungu kansooke nga sinnamalirizayo statement yange lwaki abazungu tebeefuulako ne bafukako ba black ngaffe mwagala okoppa Africans I don't know you feel always mwewulira nti muli wansi lwaki temweyagala kyenva mbavuma obusiru tebekkiririzaamu n'olaba omuntu mukulu ali mu ntebe naye ali mu ofiisi nnungi ogenda omutukako yenna atunulangaka tulina omuntu waffe wano linnya liri bweriti naye baba gwe bayita Mrs. Gundi Caroline bannange gavumenti nekakwasha n'ebiwera tasobola ekibeera e Uganda tasobola mbuuza lwaki kuba okuva ku bakulu bennyini babikozesa kati ebiwere bafaanane batya omukyala gundi akola ati oye agaana otekako omukono nebigenda mu maaso wama bakyala mukiwulidde bwe twogera ku bizigo nga mugala tino it is not good ekisookera ddala kansa oba omuwero kaminze ekyokubiri woba ng'okyali mu myaka egizaala mukwano gwange naffe abasawo abakulongoosa ffennyini woba ngaokuzaala kulemye otana butanyo ekiwuntu ekiwona mangu ne woba osindise busindise oyulika bulere bwoti lwaki kano ka melanini oba wakatta kano akasusu kano so mukwano weeyagalenga bw'oli katonda akwagala ate naffe abaddugavu munaitwaza lowooza tebaatuzaalamu naffe nno baatwagalako baatuyitako babbebi so baliyo nabafumbo kubanga tobeera ngogamba n'abadduga bawawasa ate bebasinga ayagala abeeru agende anonya abeeru abasajja abali eyo mbabuulire abakazi abadduga be basinga okutula mu bufumbo ababeerusiza babalaba bangi bajja kubuuza ekibuuzo anti lwaki sirimu bufumbo naliko omufumbo maama bakubandakowa okuddamu exactly ekitegedde esaawa yonna naye nga bambi believe in yourself kiva tetwekkiririzaamu you always olaba nga waliwo ekitabo bano abaana bambangeza mabeere bubina baki aba teyekkiririzaamu baswiki ati mwekkiririzeemu oba nze ennyindo yange nagikkiriza omwe gwange nagukkiriza byonna mbyagala nze I love me yes era ndatula mu mmira buli kimu kitandika nakweyagala exactly buli wona nga teweetegeera nze social media ekinfudde leero ow'ensonga nnyindo kubanga ne first video yatambula nali nnyonnyola abantu abaana banvumanga ennyindo nekagenda paka ku Facebook paka ku YouTube paka wa nikati ennyindo kiki no it's like this and that's why ndikugamba nti omuntu weyagale weweemanya kati omuntu nava nanvuma ennyindo ngamba kituufu nene because I know it naye buli lwotekkiririzaamu omuntu ajja kuvuma oli kampi kikuyombesa ate nga kituufu olikaki okitegeera naye wona emmanya nogamba kituufu ndi mumpi kyagadde kituufu tojja nafuna stress you remain you so love yourself I love me kyekyo omwana omuwala abadde endoza owulidde bulungi engeri gyogenda okweyonjamu tusookedde wali ne bagamba naabako empale zikyuse sinaka deodorant ebizigo oba biviireko ddala nayiga ebikendeezi naye funayo ku deodorant tunya bulungi by the way and actually nebombo likola nga n'omuntu ayambala deodorant nga naye n'emizingoonyo ffe waffe takosanga mizingoonyo mu buto nga omala okufumba emmere byebigundi ebibeera wansi mu sepiki anti nze ndi musoga kati nga bwe tumala okufumba embooli zaffe lumonde nga maama akugamba ebyo bibyo owunya ate n'abazadde omwana mugambe muzadde wennaku zino kyogamba ku mwana we nkisooka ojje Junior owunya gendo nabimu era omwana buli bwokimugamba mukama tomugamba nga banne bawulira feeling era wajja oluma mami era mpunya
kubanga jjukira oli role model we ate buli kyomugamba aba akikiriza nti mami anjagala ate mwagale nnyo abaana bammwe omwana bw'omuyita in a good way n'omugamba ekintu akitwala naye buli bw'obeera arrogant ku mwana ono newoomugamba ekituufu tajja kukola ki tajja kukkiririzaamu so always make these kids your best friend in that womugamba nti owunya ajja kitegeera kituufu maama wagambidde nkola ki ne better way naye nga kyekyo so guys mugezi tufuba okulaba nga tweyonja naddala sijja kujjamu because nange ndi mukyala nange neeyonje yes then nga tuzze wali ku nsonga ey'okubeera nti bambi guys obufumbo si kibi kirungi naye whereby nti senga kisukka we kirina okukoma at time think about your life think about yourself instead of being killed bantu bangi bali eyo obufumbo bubalemye okwezuula bagenda okulekawo weesiba bufumbo ate once it doesn't work out at the start it won't work out ojja kufiira bufumbo ojja kubeera ngaawo ndowooza ajja kukyuka emyaka nga gikugendako nkugambye emyaka we gituuka 5 oba tokyayiiya oba otandise okusaatuka oba tokyatambula obadde okimanyi ogenda mu owino ogenda ogula obugoyi bali abaana batambula sipiiro gyagomba bakukoona kumbe gwosaatuuka anti ogenda straight amagumba gakuluma so think olaba tekimoving on misindi move on start your life abantu gye bali beda tuliba mu relationship ogenda mu relationship endala tuli bangi and even another thing kyensaba abaana abawala tulekere okulowooza mbu nvudde owoono ndowooza oli ye mulungi abasajja baba bajjaawa awa bakyusaamu just butini nnyo butini nnyo I repeat this bebamu so woba ofunye omusajja kubirira ozaala omulundi ogwo omanye nti nzaddewo obwana bwange oba bubiri muleke kulekanga akaana kamu ku kikaba naye akaana kabonaabona nange nagwe nadde oh my god zaalawo babiri oba basatu omanye nti newe ndeseewo abaana bange bano I'm very happy nina abaana bange basatu mu musajja omu you know that is a way naye kati gozaale owa haji ozaale owa pastor ozaale owa reverend kwegamba buli ddiini liri mu nnyumba yo kati abaana bano we bakula wallahi batunulanga maama ne bagamba naye maama ono yali shaapu okitegeera weewale questions zotalina answer baba betya n'okwitamu baba tebakubuuza kuba gwobaza naye they are like maama wafuna alabika yali asaza you know so weewale ebibuuzo byotajja kusobola at least zaalamu ekinene nnyo mu basajja babiri naye gwe n'obeera n'abaana babasajja mukaaga really anti tuli mu kukulaba kunoonya ngambako bugambi temunvuma nyinda nti mwamanyiiza okuntuba tunoonya naagaanye anti oli osobola omufuna leero wena emyaka olina akulekawo nofuna omulanga alina emyaka 25 kyogamba ogenda kubeeraawo kati kankubuulire maama ali eyo w'ozaala mu basajja abasukka abasatu buli muntu akulaba kansooke let me first apologize nga sirina kugamba nti nansonyiwa kuba kigenda kukuluma buli muntu akulaba ng'ozadde mu basajja abasukka abasatu first of all bakulaba nga atategeera ekyokubiri balaba omwenzi kasiggu so ojja kunsonyiwa maama gwe kikosezza fuba nnyo at least oba ozadde abaana b'omusajja asooka n'agaana n'ogezaako owookubiri n'agaana tuula abiveeko si bya buli omu I've been single for 10 years 10 years yes oh yes toli kyomisinga I don't miss anything tocha gye nayitamu badde ababuza obeerawo otya ebibuuzo by'abasiru Brian gwada kibuuza taddamu kibuuza eyo bibuuzo bya kisiru mbeerawo ntya kati oli musuubi nti mu maka mwe nalinga nga bankuba kibooko bansindika wabweru kozi wagamba obeerawo otya is meaning sex wedde abasajja te okuba kino kyonyini kiringa gye kisaamu okitegeera n'obeera ngoloozo bwolwafuba kiki kati do you expect omuntu eyankubye kyova olaba abakyala bagamba nti balina feeling olowooza lwaki bagamba tebalina nze musawo sirina feeling nze musawo sirina biki sirina amazzi sirina ki why they say that because they are sleeping with a person they don't love buli lwobeera n'omusajja nga yakukubye ne waba yakukubamu akaguli bannaye obusungu tebuggwawo okitegeera so nze I think omukyala ali ewe nange ondaba munnange osobola okubeerawo sex is not food
mutuleke mmwe nammwe. Just oyaba chimanyi. It is just for pleasure. Abantu bafe bali Bulaya. We tuli batujjeko ba sweet, you can say leka kuzaala abaana questions zitegeke. Bano banzaala abaana 10 mbasajja 10. Tegeka answers y'abaana abo. Mukitegedde. Tuwadde n'omukyala HAJJARAH, thank you so much. By the way, wajja kuba ajjira nga tubuulira bintu bingi bali bitwetaaga okusoma. Leo tuwadde tukola introduction ne maaso tujja kusomera ddala naddala gwe omwana omuwala. Nabagaye tuli mu Women's League. Twagakola nga tusitula omwana omuwala omukyala okulaba nga ate tuva we batumanyira nga tugenda we tulina okubeera mu kifo ekituufu. So wano Women's League tugenda kuba twogera ku mukyala yekka. Women only. Bakyala boka n'abala bajja kuba batwegattako tusome tukole ki byonna. So guys, thank you so much for watching. Thank you so much for subscribing. Ntwala mukisa bagamba nti tuli ku Satellite Hotel. Bano bayina hotel rooms nga nnungi nnyo zirabika bulungi ku bbeeyi layisi. Bayina hotel, bayina emmere nnungi, bayina Satellite Health Club. Wayina ebirwadde sukaali, pressure, biki oyagako omuzamu stress, jangu wali wansi wokka ogenda kuba weyagala waliwo sauna, steam bath, aerobics, gym, ne massage therapy. Okay? Basangibwa no Kisaasi, Chanja Road nga kava ku roundabout. Yes, ngenda ntwalo mu kiseera omulala bagamba nti tuyina Joy Star. Ono nasangibwa ku Ham. Okay? Yabaletedde engoye zonna eza buli kika. Gwe muvubuka ali ayagala okunyuma, ayagala okulabika obulungi. Ayina engoye, ayina galubindi, ayina enkofiira, ayina sandals, byonna so genda ku Ham. Duka ddene nnyo bamuyita Joy Star, kimu yakireese. So guys, we meet next time. Love you so much. Thank you for watching. Keep subscribing, keep liking and commenting. Mbagala nnyo. Love you so much.